Bisaanyizo ki by'olina okunoonya muntu gw'olina okuwasa oba gw'olina okufumbirwa nga talina bisaanyizo bino sooka ogumiikirizeeko. Ebyokuyiga byonna tugenda bijja mu kigambo kya Katonda mu kitabo kye bayita eky'Oluyimba. Mulimu omusajja ng'awaana mukazi we n'omukazi ng'awaana bbaawe, naye wakati mu bigambo bye baayogera tugenda kuggyamu ebyokuyiga. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga kona kadegwe gwe gy'osookanga okukola vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tuba twogera ku mukwano, Olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda wabeera ng'akikutadde okuwagira obuweereza buno ng'ambambye ensimbi, beera ng'okozesa Airtel money yaffe ennamba yeeyo, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa kubanga twetaaga okugulayo kamera awamu ne laptop. Bw'oyimirira naffe ojja beera otukoze bulungi. Leero tugenda kwogera ku bisaanyizo by'olina okunoonya muntu gw'ogenda okuwasa oba gw'ogenda okufumbirwa. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala yeefaako, akuwunyira bulungi, akawoowo akamuvaamu kakusikiriza. Oluyimba essula esooka onnyo Olwokusatu. Amafuta go gawunya akaloosa. Omukazi yali agamba boyfriend we nga beetegekera okufumbirwa ti akawoowo akakuvaamu mutuufu kansikiriza. Toyinza kgenda mbufumbo ng'omuntu avaamu akasu ng'akuwunyira bubi. Onoomugumiikiriza otya obulamu bwo bwonna? Ye onoomukiisinga otya ng'akamwa ke kawunya? Onoobeera otya romantic gy'ali naye ng'omwenyinyala? Naawe noonya abantu kye bakwogerako. Bwe bagamba nti ovaamu akasu akabi, genda olabe omusawo, noonya zi lotions, weebuuze ku bantu, ebbombo, olujja lusaawe, senya amannyo, weefeeko, weerabirire. Ekyokubiri, kifaananyi ki abantu kye bamuyinako oba bamuyita linnya ki? Bamuyita mubbi, bamuyita muyaaye? Oluyimba essula esooka onnyo Olwokusatu akatundu bba. Erinnya lyo liringanga amafuta agafukibwa. Abawala abatamanyi musajja kye bava bakwagala. Omukazi agamba erinnya lyo limanyikiddwa nnyo, y'ensonga lwaki n'abakazi bakweyunira. Kati omuntu oyo alina linnya ki eri abantu? Bamumanyidde ku ki? Bamumanyi ng'omubbi, omuyaaye? Ebintu ebyo bye bamuyita byandiba okubeera nga bituufu, by'ogenda okudiiringa nabyo obulamu bwo bwonna. Bwe babeera nga bamwogerako ebyo bye yali emabega, ekyo kyanjawulo. Ne bw'aba ng'akyabikola kati ogenda kudiiringa nabyo. Va ku feeling zijja tuuka ziggweewo, odiiringe naye ng'omuntu. Ekyo kye bamuyita onoosobola okigumiikiriza. Ekyokusatu, endabika ye naye kusikiriza mulungi. Obulungi obw'omunda bulungi nnyo era bwe businga okuba obukulu. Ayamba, alabirira, akugondera, awuliriza, ebyo birungi. Naye ate toyinza kgenda na muntu akola ebyo naye nga tomwenyumiririzaamu, nga tosobola ttambula naye ng'akuswaza. Oluyimba essula esooka onnyo 15, omusajja ye yasooka okugamba bw'ati: oli mulungi gwe gwenjagala, laba oli mulungi, amaaso go ng'amayiba. Oyo omusajja yasoose okugamba. Kati n'omukazi n'agamba bw'ati: laba oli mulungi muganzi wange, weewaawo waakusanyusa. N'omukazi naye agamba nange onsikiriza. Waliwo enjogera egamba nti omukazi ne bw'oba ng'omusajja takusikiriza osobola okgenda naye. Ekyo si kituufu. Omuntu oyo ogenda bbeera naye obulamu bwo bwonna. Toyinza bbeera na muntu nga takusikiriza, ng'omwenyinyala, takulabikira bulungi. Alina sooka kukusikiriza, obeere mukazi obeere musajja. Ekyokuna, waliwo ekimufuula okubeera ow'enjawulo ku bantu abalala. Oba afaanana abasajja bonna, afaanana abakazi bonna, afaanana ba ex-bo. Oluyimba essula ey'okubiri onnyo Olwokubiri, omusajja ye yasooka okugamba bw'ati: ng'eddanga mu maggwa gwenjagala bw'ali bw'atyo mu bawala. Omusajja agamba ng'eddanga bwe libeera mu maggwa nga lyanjawulo, bw'otunula obutunuzi bw'oti olyawula. Ne muganzi wange bw'atyo bw'ali mu bawala abangi. N'omukazi n'agamba bw'ati, olunya Olwokusatu:
ng'omucungwa mu miti egy'ekibira, muganzi wange bw'ali bw'atyo mu balenzi. Ng'omucungwa bwe gubeera mu kibira ng'osobola ogwawula, ne muganzi wange wanjawulo ku basajja abalala. Kati naawe omwagalwawo ayina enjawulo ku bantu abalala oba omulaba ng'abasajja abalala. Bw'ogenda n'omuntu nga talina njawulo, bino bye bigenda okugwawo. Bw'olibeera mbufumba eyo ojja funayo omuntu atafaanana basajja balala era ojja kwenda. Togenda bugenzi nti oyagala kuva waka emyaka gikuyiseeko kubanga yakwanye kubanga yaliwo. Nedda, omuntu oyo alina okubeera nga wanjawulo nnyo, nga waliwo ekimufuula okubeera ow'enjawulo ku bantu abalala. Ekyokutaano, yeefuga mu nsonga ez'omu kitanda oba ayagala musindikira bwereere bwo. Bw'ogaana nga yeesunguwaza akubulookinga, ayagala mwegatte nga temunnabafumbirwa. Bw'ogaana butajja kuwasa. Oluyimba essula ey'okubiri onyo olw'omusanvu akatundu bba. Muleme okugolokosa newankubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Bano baali tebannabafumbirwa, kati ng'omukyala agamba tetuzuukusa kwagala ng'ekiseera kyakyo tekinnabatuuka, oba tetugenda mu kikolwa nga tetunnaba kufumbiriganwa. Kati oyo gw'odeetinga oba gw'ogenda okuwasa asobola okwefuga mu nsonga ez'omu kitanda, oba n'akaseera bw'onoobeera nga toyagala oba ng'oli mulwadde anakukwata bukwasi. Kati weegendereze, omuntu oyo asobola okwefuga. Ekyomukaaga, tomuyinaamu kubuusabuusa yadde nti wuwo naawe oli wuwe. Oluyimba essula ey'okubiri onyirwa 16. Muganzi wange nange ndi wuwe. Omukazi akakasa nti ndi wuwe naye wange. Omuntu bw'obeera ng'omubuusabuusa, kwata wansi mu description box wansi wano kafaanana bwe kati, gwali ku YouTube. Bw'okakwatako kagenda kwebikula, wansi ntaddewo link. Bw'ogikwatako ogenda kulaba vidiyo. Ebibuuzo by'oyinza okubuuza omwagalwawo okakase oba ddala akwagala, ali siriyasi oba akuzannyirako buzannyizi. Tobeera mu relationship nga terina future. Jjojja okkomo gibeeramu ebbanga eddene n'obeera disappointed, ojja bbeera oyonoonya obudde bwo, ate ojja sooka kuwona ate olyoka ogende mu relationship endala. Bw'oba ng'olaba terina future, omuntu tomukakasa, eyo giveemu. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, tokisubwa. Naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu, sooka onteekere wansi mu comment section gwe bisaanyizo ki by'onoonya muntu gw'oyagala okuwasa oba gw'oyagala okufumbirwa. Kinteekere wansi mu comment section nkisome. Ate era twatandise okufulumya t-shirt zaffe eza Jack. Wano waliwo badge yaffe, ate emabega waliyo ekigambo truth. Kati nno nnoonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Gw'ayina ennyonta ey'okwagala okusoma Bayibuli ogitegeera, naawe nnoonya ku WhatsApp namba yange eyo. Tulina WhatsApp groups 2, emu eri abo abakozesa data n'abo abakozesa wifi. Kati nno tolemwa okuyiga Bayibuli ng'ogamba messages zibeera nnyingi. Nedda, tuzikontrolinga. Beera ng'onnoonyaako tubeere nga tuyigira wamu. Ekyokusatu, teweerabira gw'alina ennyonta ey'okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, twetaaga okugulayo kamera awamu ne laptop. Beera ng'onoonya ku WhatsApp namba yange eyo, beere nga nkuwa ennamba eya MTN. Bw'oba ng'okozesa Airtel, kozesa ennamba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Kati nno ekyomusanvu, yafuuka dda mukwano gwo, onyumirwa okubeera naye, emboozi egenda bulungi. Togenda na muntu ng'omusaasidde busaasizi. Bambi aŋŋumiikiriza nnyo, ataddemu nnyo ssente ze. Bazadde bange baŋŋamba mufumbirwe, baganda bange baŋŋamba, ate nze naakola ntya? Emyaka giŋŋenzeeko. Togenda. Oluyimba essula ey'okubiri onyolwe 16. Akamwa ke kalungi nnyo nnyini, weewaawo yenna waakwagalwa. Muganzi wange bw'atyo bw'ali, era bw'ali bw'atyo mukwano gwange. Omusajja agamba mukazi wange mukwano gwange. Omuntu oyo gw'ogenda okufumbirwa, gw'agenda omufumbirwa, ogenda kubeera naye ebbanga lyonna, obulamu bwo bwonna. Bwe mubeera nga temusobola kunyumya, temusobola kuseka, temusobola kusaaga, tosobola mweyabiza, oneeyabizaani? Kijja kukuleetera emitawaana mu maaso eyo. Bw'otaayende ojja funayo abantu ab'ebbali b'onyumiza ebyama byo, baawo omuleke mu nnyumba oba mukazi wo omuleke mu nnyumba. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga, okukomentinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde mu kunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.